tugenda ku naddala ku kitundu ekimanyiddwa nga Mbokiro eddwaliro lyayo ly'e Kikamulo Health Center 3 asidonje n'akamu ebyobulamu bya Kibogwe kati birabe. Lino ly'eddwaliro lya Kikamulo Health Center 3 wetutuukiddeyo ng'abalwadde abawerako batudde ku butebe nga n'abamu baabukooye dda batudde ku mbalaza kyokka era wabaddewo ne maama amaanyi gwe gaweddemu olw'obulwadde n'asalawo okuleka omwana ono wansi mu muti ng'amuzazisaawo taliiko ayamba amale okutaasa obulamu. Tusazeewo okwogerako n'abamu ku balwadde batubuulire engeri ebintu gye bitambulamu era Robert Sendugwa omutuuze w'Embukiro wakati mu maziga okwagala okumuyitamu atubuulidde engeri omusawo ku ddwaliro lino gy'agaanye okumukebera akawuka akaleeta mukenenya kubanga tagenze na mwagalwawe ekintu kyagambye nti kubadde kulinyirira ddembe lye eri okumanya bw'ayimiridde. Nawe ntuuse ogenda okwekebeza oli aŋŋambe leeta omukazi namugamba omukazi amaze emyaka 3 sikola ki simulina namugamba njagala wenkoze eki wenyimiridde n'agamba genda okole ki omuleete namugamba ze sirina muki mukazi kati wentu aŋŋambye oba tomulina genda omuntu aze okumanya wenyimiridde. Mary Nannozi omutuuze w'e Kagango gwe tusanze ku ddwaliro wano atunnyonnyodde nti ssaawa yagenze okuwera emu ku makya nga yatuuse dda ku ddwaliro kyokka ziweze ssaawa 6 mu ttuntu nga tewali musawo yamukozeeko. Okuva gy'embeera okutuuka waneno guba mutwala amagenda n'amadda mutwalo gye mitwalo 2 naye abasawo tebannaba kunkolako enjala ennuma naze ndi muwale naye ogenda otuuka okufuna obujjanjabi nga n'endwadde ennyini ekuluma yeeyongedde. Bano bagamba nti ng'oggyeko ekyabasawo okwematirira ku balwadde abatalina akasente mu nsawo emirundi egimu kiba kizibu nnyo okuyambibwa. Kasita otuukawo ti mu kasenge dokita eyolwa eddagala lyagamba sikompeeko kasente ndyoke nkujjanjabe kuba nakikola guno giweze emirundi nga giweze kati ng'ebiri. Naze sawa 3 naye tebannankolako abasawo we bali naye tebannankolako pulira kamunguluze nga nnuma n'enjala ennuma. Abasawo okubadde ndi Walana Kijambo n'abalala bategeezezza nti bakolera mu bugubi era baliko bingi bye bamunnyonnyodde. Bakumalako bbanga tebaddamu funa kati ye gaba ataddeko gabageeko bwe gaggwako cater for yourselves ng'omusawo kuba kati gero bagaggwako mu December kati since December ali ku duty bw'osasula muteekako bave mu kyokuligabira mu quarters bagambe nti at least buli mwezi eddagala lijje ku ddwaliro lyaffe wano Kikamulo Health Center 3 basobole abantu basobole okufuna eddagala kubanga abantu bangi abafuna eddagala wano okuva almost mu constituency yonna we waliwo eddwaliro oboolyawo eritegeerekekako. Ebyobulamu byetaaga okutunuulirwa n'eriisa ejjogi kubanga singa abantu tebafuna bujjanjabi naddala okumpi gye bawangaalira kiyinza okubaviirako okufa ne kikonzibya enkulaakulana y'eggwanga. Bya kitongole ky'amawulire ekya Salt TV Omonnyo.